Atugobye mu ddwaliro olina ne mukazi we ne nazaala we ne ssezaala we. Atugobye mu ddwaliro jjukira mbadde mu kyalo nga yangoba. Kati ebiseera ennaku ezo nanneegayira maama jangu nabo ne bannemerako genda ziramu nenninnya nenzija. Kati bwe ntuuka ewaka nayisiŋŋanya n'omukazi nali ku ppiki nga mulaba yava mu ddwaliro nazaala ng'entuuma aleese ey'enjaga. Kati bwe ntuukawo omuwala yandaba bubi nnyo nti y'omuwala tatwagalawo yandaba bubi nnyo era okuva olina gyemirembe ne gimuggwako ne gyeyongera. Ate nagenda okujja nga Teddy naye bamugoba maama Teddy nga naye bamugoba. Kati bwe twatuuseewo omukyala ndowooza ne nazaala ndowooza balina ennyunga yaabwe gye baayonze. So okwosa eggulo nga nkuba ssimu nga nkubira nazaala nga mugamba maama tweyanziza nnyo byonna tweyanzeege obuyambi okujja otulambula naye nsaba mubeereko ewaka nakomyewo aba nakomyewo kanzijanjaba omulwadde nga naawona akomewo. Namugamba maama nze ndaba nga osaanidde okutuulako ewaka kubanza abasawo banvuma omwana mumuleetera enjaga abasawo ne bavuma nze mutuuleko ewaka abaana n'aginywa nga yalubba naye gye muleeta ettereka ettamba ng'aleese ettulya ennyama bane kugambye golonadi yatusiiriza nanjala yaganye okugula emmere naye nga ffe tetumanyi nti banjozezza ebintu byabwe Kennedy katankubye eggulo ye baneesi katono atambula eggulo yabuusebuuse katono atambula era bambi yadde saasuzeeyo naye gyali naye kati gumuluma yayoola bulooka ziri ze bazizika amagulu aginkube n'atumya akambe ne mugamba byonna bikole naye naalu agenda akulindira ewaka tukujjanjaba owone ogende omusanga ewaka yagambye kyekitasoboka nti wakiri nkubira awambyulensi najja nanona ne banzijanjabira ewaka ate munange ow'essente ze awo simu agikubye ayise bayesaamu bayani amuyise jangu n'ambyulensi bayise abasirikale abasawo bakuŋŋaanye abasawo ne baŋŋamba maama omwana ono ng'alabika mubi nnyo omwana alabika alimu oba neddogo oba nenjaga nagamba naye obwongo bw'omwana ono nga butulemye okutegeera naye nga ekizibu kyonna baaba omuwala oli muwala nennyina balina ebigambo bannange mbunagambye omuwala ajja kufiira muleeba naki bonna babiira kati n'alyoka nvuma eggulo nga bwe ntunula ng'eggunja erirya enkoko olaba kale bw'otunula bw'otunula ng'eggunja erirya enkoko olwosimu n'agikwata n'atandika okubira mama wa Naalu mami nze mbagobye mami mpise ne poliisi mami bagende tebanneesibaako ono yaddiba anneetega ndowooza ayagala muzaalemu mbu ye mami raba watunula ng'eggunja erirya enkoko mulabe kaneero nali yatuvumye gwe onneetega n'ebiwala byo byaddiba tebirifumbirwa binakuwa fane byonna nga yabitugambye abasawo ne bankwata ku mukono ne bamubuulira n'abalala ne basigala mu ddwaliro ne babuulirako ng'akanya bagamba aza okulakakasa nti ndi mukongu kati eggwanga linantegeera litya ng'ali bano banneesibako eggwanga ndigambe ki nga limu kuneesibako teyanga ndigenda ofe mpozi n'oyozesa ku bitengotengo kaŋŋende nfe nga bwe yaŋŋambye ate ekirungi yampisa eggunju abaana amukolimira bwe namugamba Ronald nyina emyaka 43 nemuga ku myaka 43 oyina emyaka 23 nemugamba wooliwereza emyaka 43 gyenyina ensi ojja kuba ogirabye yaŋŋambye ani nze ndikozi ani superstar nze ndi superstar kati gwe tolina kikolimu kisobola kunkwata nze ndi naawe gwe tewala ajja kuwona era musibirawo n'ensi agyetegereze ng'atambula yagenze naŋŋamba tontegeera ne mugamba kasita nasobola okutegeera yaŋŋambye mbuba wange yansuula emyaka 17 nga kasita yansuulawo ne mbakuza nembuuza ng'eddire wankuza era ng'eddire wanderera lwe wantegeera ng'eddire bwennuunu batunula ng'eggunja erirya enkoko genda ofe ate ogenda kwegasa ki gwe masikiini anagenda okuddamu ku mutwalo ogula esabbuuni okuteke nze sisaba kwaddemu kunnoonya nange saagala munoonya kubanga bungi bwerifu embwa zirirya andeke bendifa bambi abasawo ne bantunuulira ne bannumirirwako naye nga tebalina kyakukola ne baŋŋamba genda ate onookola kimugende maama ne tujja nga twebwalabwala tuswala naye tebagamba nti twasuula omwana mu ddwaliro omwana yatwegobedde naye ngaomuwala miiningiza okutema ebigambo omulenzi anyiige atutabukire tuke tugende bamusigaze bamukole bye baagala nze newuunya n'obuko bwabali omukamwana omulwadde tayambala mpale tayambala saati nazaala yeewujjawo buli lunaku kubaleeta enja sezaala n'alyoka amutuula ebbali omwana tayambala mpale tayambala saati ne bamusiisiriza mu mutwe wendyawe ennaku n'ennuma kati nagawulidde naye amawulire ago si matuufu ensonga lwaki si matuufu
twali wano ne mami ne tuteesa ku nsonga ndala kati nenteesa ababiri bagende nsigazeewo babiri tube nga tusigaddewo basatu. Ekintu ekyo natula nenkirowoozaamu nendaba nga kale kati mbadde ngenda mponaawona kati bwe ngenze nga mponaawona nenteesa kasobola okweriisa n'okwetuuza nsobola okwetuuza nentuula kati nenteesa neŋŋamba nti ababiri badde ewaka ababiri basigale kati bwe nagamba ababiri bagende kati maama ye n'ateesa ono ne muganda wange bo bagende ye ne maama basigalewo ne maama ono omulala omuto kati nze ne mbagamba nedda ono mukyala wange yaba asigalawo ne muto wange ono muganda wange Goreti. Ekintu ekyo mami teyakiwulira bulungi kati ebyo tebyali byakwolwo byali byamabegako byali bya wiiki eri eyayitako agamba kale kati kuba ku accident nalaba nga taata wajja taata we yakeerawo n'atuukawo nagamba naye ne bwe wandifudde sandikuwaddeyo mba kitaawe konzi naawe tewali mpaddeyo bali baba balina okuntwala ne banziika bwe nagoba accident taata yasooka okunsuka maama yajja nga wayiseewo ennaku 2 kati bwe baali bafuluma maama n'avuma taata wange bubi nnyo namugamba lwaki oze mu ddwaliro biki abaana walino biki namuvuma bubi nnyo ne bano batata Kalido bonna n'abavuma kati n'abagoba mu ddwaliro n'abagamba kati tumutuki naye temutugobeera biki alimpa gwe kasita omugamba kumujaaye mukyala we oba oleesa ebizibu aba agenda kutabukira nawo okyefoonye ye abeera gwe nga talaba naye muganda wange kankigambye wagwa yagwa lwakuba gwe okyagamba nti nno oli sita naye yakka alimpa kyenyinza obbagamba ye muzibu era ago gwe nga gakyali mabaga alimpa muzibu kyolina omumanya alimpa muzibu nga ddala nga annyeddemu abagwe nga tayagala kumanya ate naye ekintu ekikwatagana ne mukyala wa mwagala nnyo si kipya alimpa okuvuma maama we ne maama we naye akimanyi nti si kipya omulundi okuviira alimpa okumwesonyiwa era yali avumye maama we fenna ne tunyiga abali mu mmotoka ne tugaa tosobola gwe nga kuvumya gwe nga maama wo ogamba ono omukazi yagamba ssebo gwe nga maama we maama osobola okwetondera ono omukyala ku kigambo gwe nga kyoyogedde ko maama we sisobola nze kwetondera eyo nze malaya ogamba batya nze neetondera oyo omukazi omuwala gwalina omuwala gwe nga gwalina naye soona aliwo wali bipebe gwe ebyokuwemula okitegeera si bipya asobola n'omuvuma gwe ebisingako awo ebyo mwawuliddeko biwero okitegeera ebevumanga ku simu nawaaba gwe nga live nawabeerawo maama we ate ogamba yamuvumidde ku simu yadde amulabako okitegeera nze alimpa akoze ebintu bingi n'ebirala gwe nga byensirikidde singa navayo dda n'embyogera naye nga nsirise nga bajja kulowooza njagala gwe muwalampirako naye alimpa ye alina empisa embi ate yeyagaliza yekka Asani Ndugga kyeyayogera kituufu alimpa yeyagaliza yekka ssente zamumalamu